The Newsroom, where untold story is revealed. We will bring 100 million shillings. All born again, as long as you do not teach false teaching, you're allowed to use that stadium. I am honored to be part of this vision. When I heard that God has anointed you to raise a stadium in Uganda, nange ne mpuliranga I got excited because that is the faith we need in this nation. That's the kind of faith we need in this country. Bible says I have some power and strength. I want to my life. I was a small boy, the first person to identify and confirm the call of God on my life was Apostle Joseph Sserwadda. Beyond the Newsroom, kwoli agwagena manso n'okubeera ng'otulaba okola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala mbeebaza gye mutuusaako engalo Dr. Joseph Sserwadda ku luno nno akaayi agenze maaso n'okubeera nga mwana wattu atabukira gavumenti yakuno abaamuganya okubeera ng'akozesa ekisaawe kya Nambole okuviira ddala wali eri ku nnaku z'omwezi 31. Jjukira nti Dr. Joseph Sserwadda ye musajja yatandikawo okusaba kw'ennaku z'omwezi na 31 oba Passover nights ezituyingiza mu mwaka, era ono agamba badde ne contract ng'ekyali valid ya myaka 5 mirambirira n'ekisaawe kya Nambole naye nga ku luno bakimumma. Kaakati amaze okubeera nga alangirira ne pulaani y'ekisaawe kyagenda okubeera nga azimba nga kyabwe nga abalokole era abasumba abagenda okubeera nga bakikozesa. Kaakati nno abasumba b'enjawulo bavuddeyo ne bamwegattako nga kwekuli Pastor Ssenyonga Jackson ne Daudi David Kiganda oba Bishop Livingstone Kiganda avuddeyo ne bajja ne beegatta ku mukolo gwe yategese olunaku lubadde lwaggulu wali eri Kayanja ka Kabaka era Musumba Ssenyonga. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Yakwasiddwa omulimu gw'okubeera nga akuŋŋaanya ensimbi eziwererako ddala emitwalo gya $28 okubeera nga bazimba ekisaawe ekinene. Okusinziira ku Dr. Joseph Sserwadda agamba nti bwe katagirya tagenda kuddamu nakozesa awo Kayanja ka Kabaka we bamwazise, wabula tunagenda otuuka ennaku z'omwezi 31 mu mwaka guno nga guggwako nga ekizimbe oba facility weri nga maze okugula ettaka ate n'okubeera nga ateekako ekisaawe. Njagala ngene maaso n'okubanga ate nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyewaggulu. Video eno soko gimpereka like, munywanyi bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro gukiramuzo otuuka ku buli sekinoomu ate mu ngeri y'emu atanna subscribinga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyewaggulu soko subscribingayo ku mukutu guno osobola okufuna emboozi zonna nga bwe tuzikuteerayo. Gweyagala olanga naffe simu zaffe weziryawo wansi osobola okutukubirako ne tulanga ffena bizinesi yo. Nzikiriza ate nkuwe ebigambo bya Dr. Joseph Sserwadda. All born again, as long as you do not teach false teaching, you're allowed to use that stadium. Even this one, it is the last time we're going to use it as victory. We don't know yet if the owner will allow us to use it again. We haven't even asked for it. We don't even know if he will sell it to us. That mission begins tomorrow. We want to ask him if he will allow us buy it, whatever he says. But if he refuses, there is no crime, it is his property. basulamu emirambo embwenfu
buli kintu kyonna kyolowooza kibadde wano ebadde public toilet buli akwatibwa obubi akyama bukyami n'akola wano effujjo. This land was all used for anybody to use whatever they wanted to use for, and they all misused it for over 35 years. Twagala kukireka nga kyeteredde bwe kiti. We are going to give it back to him when it is all nice and plain and worked on. Nga tannakitunda. And before he sells it, omulokole omulala ajja akolewo crusade let another born again come and do a crusade in this very place. Yeah. Sirowooza nti agenda kuddira ettaka lyaffe lyonna alikolemu obutuumu obwali muno asime ebinnya biri ennyanga zonna ezaali wanaziza. I don't think that like he's going to do that. I really don't think that he's going to come back and sendaba nga yafunye value kati. I think he got value on his land. But we got more value here. Na yeffe ate tufunyeemu nnyo. We were able in a form of remedy to run and find solace and refuge here. Ffe twasobola mu ngeri y'obuddukiro okujja wano ne tusobola okwegama wano ne tukola omulimu gwa Mukama. And we are happy. Era tuli basanyufu. I am satisfied 100%. Nze ndi musanyufu nnyo siina na kyemmanja. And I thank God for this man's place. Era neebaza Katonda olw'omusajja eyatuwa ekifo kino. Era ffe okutandika n'enkya tujja kujjawo ebintu byaffe tutambule emirembe nga twebaza Mukama. From tomorrow we are removing everything. We will walk away peacefully. Tuweereddwa ebifo bingi eby'okugula. We have been given a lot of pieces of land that we can buy to use for the stadium. Kati twagala okubategeeza nti kyetaagisa ssente z'abasajja temuli mu busente bw'abakazi. Now we want to inform you that we are going to need real money for men. Kati n'abakazi abali wano mwenna mulina kufuuka ng'abasajja. Therefore all the women here now you have to become like men in this project. Bwe munaatukwasa ku ssente. If you give us some money, tujja genda tugule ekifo. We will go and buy a piece of by land. June. Tubayite. We will call you. Mujja mu kidedicating. We will come and dedicate that piece of land. Setaani alwale ekiddukano. And the devil will get diarrhea. Kamba somero olunyiriri luno ku makya. Lunzijidde badde ngenda mu kinaabiro. Let me read this scripture that I got in the morning as I was going to go and have a shower. Wanjinya. Mama ono yagala kumpa sente. Wanji. Omwoyo yakugambye ondeetere sente zino. Zino ziyita ntono nusu lukumi lulambo luyita lutono. Mukama mulungi akozesezza. Twala omukisa gwo. Ani akkiriza who believes nti waliyo bebayita lukumi nga bawere miliyoni 5. That there are people that have 1,000 shillings and there are 5 million of them. Oyo nno omukazi yabatandise mwenna. That woman has begun that particular group. Mu ngeri yemu Pastor Joseph Sserwadda wuno ayaniriza musumba amanyikiddwako nga amanyikiddwa obulungi nga Jackson Ssenyonga ne waliwo akantu Dr. Kakoze ak'okubeera nga agoba abasirikale n'abagamba amusigale yeeri ababakuuma. Lwaki abasumba mukozesa nnyo abasirikale okubeera nga babakuuma kyokka ate nga tumanyi nti Katonda yennyini byonna era yatuwa obukomi. Anyway, naye kansooke nkwe ebigambo bya Pastor Jackson Ssenyonga n'emboozi eno mpanvu munzikirize njibawe yonna omulundi ogu tubiwulirize ate oba oliawo tujjemu ne Pastor David Daudi Kiganda naye tumuwulirize then ate tusobole okubeera ng'ensonga tuzitambuza malidadi sana. I am so thankful era neebaliza ddala for our father neebaliza ddala kitaffe Dr. Apostle Joseph Sserwadda mtume wa Kristo Dr. Joseph Sserwadda and Mama Frida. Era ne Mami Frida. Thank you for being exemplary leaders. Mwebalire ddala okubeera abakulembeze abalina ekyokulabirako. I am sure you've touched all of these men just as you touched my life. Manyidde ddala nti bano abasajja bonna mwabakwatako nga mwe mwankwatako. I was a small boy. Nali musajja muto era mutonotono. The first person to identify and confirm the call of God on my life was Apostle Joseph Sserwadda. Omusajja yasookera ddala okuzuula era n'akakasa okuyitibwa kwa Katonda ku bulamu bwange yali omutume wa Kristo Dr. Joseph Sserwadda. I thought I was just excited as a boy to talk about the things of God. Nalowooza nti no nkyamusabu kyamusinga omuvubuka okwogera ku bintu bya Katonda. I would go in anything that was called
Christian activity. So at Kibuye there, they started to, there was a drama being acted out. Omuzanyo. I think bali baguyita mutambuzi. Ekyama ky'emizimu, I think. There was a drama called Ekyama ky'emizimu. So nze ne bampaamu ekifo eky'okuzannya nga nze kabbira. They gave me a place to act and I was the thief. Can you imagine that? Kirowoozeeko. Omuzannyo guno nga gugenda nti omutambuzo yali atambula ng'ayita mu bintu bingi, alaba abantu bangi, agenda mu mabaala n'ababulira. Omuzannyo guno nga gugenda nti omutambuzo yali atambula ng'ayita mu bintu bingi, alaba abantu bangi, agenda mu mabaala n'ababulira enjiri, n'avayo n'agenda mu b'obutale n'ababulira enjiri, kati n'agenda mu babbi n'ababulira enjiri, nga kati nze omu ku babbi. Can you imagine the theme of this drama was that the person who's sojourning would go and preach the gospel to every kind of people, and there was one to do it. Kakati, therefore, nga mutambuze ye mubuulizi w'enjiri. The sojourner, the traveler, was the preacher of the gospel. Nze nali njagala nnyo eby'enjiri. I wanted to preach as well. Kakati mutambuze ono ate ye nga ekyokuzannya mutambuze akizannya bulungi, naye ate nga ekyokuddamu ebibuuzo abaali bamubuuza, fe ababbi tuginza kutya kulokoka, fe abatamiivu Yesu teyakola simanyi omwenge biki, nga tamanyi kuddamu bibuuzo by'abo ababuuza, naye ate nga nze njagala nnyo eby'enjiri. The traveler really wanted and knew how to go and preach the gospel, but he did not know how to answer the questions asked of him. So ne bannonda nti kati nze mbeere omu ku basooka okulokoka. Omutambuze baabulira enjiri, nze kabbira ndokoke, muyambeko. Kati bw'anaatuka okubuuzibwa ebibuuzo biri ebirala byatasobola, nga nze ngamba wamma kankuyambeko awo, ekigamba bwe kiti ne bwe kiti. So they selected me to be one of the actors, that I become born again, that therefore the man that was traveling to preach the gospel, I would join him and we'll preach together. Njogera ku myaka oba 18. I can't think it's more than 18 years ago, even more. Something like that. Myaka mingi. Myaka 18 gye nali egy'obukulu. Oh, I was about 18 years of age at that time. Kati bwe nagenda nga muyambako. So when I used to go and help the preacher, Dr. Sserwadda n'abasumba abalala nga balaba engeri gye tuzannyamu awo. They would see how we would act this drama. Lunaku lumu ku Friday. One day on a Friday. Ku Friday. On a Friday. Nanga ngenda kuwaayo eddakiika 5. He told me I would give you 5 minutes. Overnight. In the overnight. Obulira abantu ba Mukama ekigambo. You're going to preach the gospel to the people of God. Naye nga tekinnabaawo. But before that happened, Dr. yampita mu nnyumba ye Bugoloobi. Dr. Sserwadda invited me to his house in Bugoloobi. Bugoloobi. Yeah. Nali ne mukyala wange Pastor Eva Ssenyonga ayimirirako obube bwoti. I was with my wife Pastor Eva Ssenyonga. Oyo myaka 34 nga tuli bafumbo kati. We've been together in holy matrimony for 34 years. N'atubulya ebigambo ebituzzaamu amaanyi. He preached to us and Dokita yaŋŋamba ekigambo. This is what he told me. Sigenda kukyerabira. I'll never forget kuba nali simanyi nakumanya nti Yesu yampita. Because I didn't even know that Jesus had called Nanga me. Mukama yaŋŋambye. He told me Jesus Mukama yaŋŋambye. Lord, the Lord has told me. Ogenda kuba mubuulizi wa maanyi nnyo nnyo nnyo. That you're going to be a very much and great powerful preacher. N'ayongerako n'ekirala sijja kyogera kuba kinene nnyo. He added something, I won't say it because it is a big thing. Naye nenga ono nga mulabanga nga Katonda ku nsi. But I would see this man and I would adore him like as if he's a god of God. Nga mmanyi be baseberera Katonda be basalawo ebigenda mu maaso mu ggwanga. I was a young man and I thought these men are the ones who spend time with God and they decide for our nation. Kaakati bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo. When he told me that ku word, myaka egyo. at that age, Katonda amanyi nti wendi. that God knows me. Katonda amanyi nti nange nsobola omuweereza. God also knows that I can serve him. Nafiirwa taata wange ku myaka emito. I lost my dad when I was very young. Ku myaka nga 15, 16. About 15 or 16 Bwe years. gityo. Kati nga nnyina ekintu ekintawaanya. So I had something that was disturbing me. Ti nange nnyinza okufa essaawa yonna. Simanyi lwaki. That it is possible I could also die anytime soon. Kyantawaanyanga nali sinaba kulokoka. It used to disturb me a lot. I hadn't yet become born again. Dokita bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo. So when doctor told me that word,
kitegeeza bw'aba Katonda nga manyi nti ngenda kubulira enjiri ey'amaanyi ennyo bw'etyo ne mu nsi zonna, kitegeeza sisobola kufa kati, sisobola kufa bannange. Ekintu ekyo ne kinvaako olw'ebigambo bye yayogera eby'obulamu bwange. Okuva olwo, my faith in God, my trust in His call upon my life was confirmed. Thank you for speaking into my life. I honor you, I esteem you, and I hold you in the highest regard. Thank you for being a good father. Kakati, now, when He gave me a chance and an opportunity to preach, run around boy like that. I was a run around boy. He didn't have my name, so people even used to call me a thief anyway. So, for the first time in my life, I was introduced to preach the gospel of our holy Jesus as Kabira. Banyaniriza okubuulira enjiri eya Kristo omutukuvu nga naye bampita Kabira. Waliwo mutabani wange wano, waliwo omuvubuka yazanya Kabira. They introduced me as the thief. Who is he? I couldn't remember. Kabira jangu obuulira enjiri wano. The one who acts like a thief, come and preach the gospel. Kabira n'ayingira ekituuti. And I came as the thief who acts. Ne mbuulira enjiri omulundi ogwasooka mu church. And I preached my first message in a church. I've given you only 5 minutes. After those 5 minutes, he told me, carry on. Even after that, he said, carry on. I'm telling you, the Lord came down in that place because I knew my father was right behind me. So He confirmed the call, and I'm thankful that I have known Him all these years, and I'm thankful that God has brought me to this place. And Apostle, I believe the seasons are changing. You're going to bear much more fruit in these seasons of your life. You'll be much more happier. God's going to use you in tremendous ways. Not just for you, but for the nation and the nations around us. In Jesus' name. So I am honored to be part of this vision. When I heard that God has anointed you to raise a stadium in Uganda, I got excited because that is the faith we need in this nation. That's the kind of faith we need in this country. And let me tell you something. We are getting close to entering into the last day's harvest. And these last days of harvest, we are going to start running out of buildings called church, quote unquote. God is going to save Uganda you have never seen before. So we need places like this. And there could be other stadiums later on, but this one is the first one. So we are thankful to Jesus. The seeds. So for the sake of what we also want to accomplish down the road, not this time, I and Pastor Eve and Christian Life Church to believe God to support this vision of a man that spoke into my life and shaped my destinies as far as ministry dynamics are concerned. We will bring 100 million shillings.
obwongo bwo butandika okulowooza. Now let your mind start to think. Togenda kuddayo kugamba nti tugenda Nambole. You're never going to say we are going to Nambole. Gwekirowoozeeko ekyo kigenze. Think about it. That has already ended. Ennyimba zonna eziga tugenda Nambole zikomye wano. All the songs that used to say we are going to Nambole have ended now. Okujjako nga ekisaawe kya Mandela ffe tukibagulako kuba tusobola. Unless we buy Mandela National Stadium. Tugule Mandela. Do you think we should buy it? Ate bajja kitunda. And they will sell it. Bajja kitunda ekyo ekisaawe. They will sell that stadium. Era abasobola okigula be bafu abayimiridde wano n'abatudde wano. And we are the only ones capable of buying it. Ekyo kiriba kyakubiri. That will be the second thing. Kati wulira. Now listen. Waliwo ebintu by'otoliddamu kuwulira. There are things that you will never hear again. Kamala obbabuulira ku njiri. Let me first preach the gospel to you. Waliwo olugero lwe bakwogerako. There is a proverb that is spoken of you. Oluleka mu kasaawe kano. That you are living in this stadium today. Ebisiraani bye boogera ku bulamu bwo. All the curses that they speak about your life. Obireka mu kisaawe kino. You're living them in this field tonight. Failures z'obulamu bwo zikoma wano. Every failure of your life, you're living it here tonight. Katonda atuusa. God can come to a time. God finds a moment in anybody's life Katonda anonyayo omwaganya mu mulamu bw'omuntu yenna. And stops the calendar for them. N'ayimiriza kalenda ku bwabwe. Exodus chapter 12 says. Okuva essula ya 12 eyogera bwe bati. Exodus 12:1. Tugende mu Kuva 12:1. When the children of Israel walked out of Egypt, now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt and said, this month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. We are speaking of people that spent over 430 years in a foreign land. Egypt was a civilization that had everything in their hands. They had a calendar. They had a system to count years. In fact, Egypt was the most civilized empire has always been the most civilized empire on the planet. Egypt continues to influence the decisions of the world today. So when God says this will be the beginning of years, the beginning of months for you, Katonda kasenge nagamba kino era eno yenebeera omwaka ogusooka era omwezi ogusooka gy'oli. He's starting them afresh. Alinga abatandika obupya. He's giving them a new beginning. Abawa entandika empya. He's telling them abagamba nti the Egyptian system is gone. Nti enkola y'Abamisiri ekomye. The counting in Egypt is gone. Okubala emyaka byonna ebyali emisiri bikomye. You will no longer follow the system that used to happen in Egypt. Mwe temukyagenda kwetaaga kugoberera enkola y'Abamisiri. Every curse, every reproach, every bad thing that happened to you in the nation of Egypt buli kikolimo buli kivume ekyababaako eri emisiri will not come and follow you. tekigenda kubagoberera. I'll find a time to roll it away. ngenda kunoonyayo engeri gye nsobola okivuunula. Tonight as you exit, ekiro ky'olwaleero ng'ova ku kisaawe kino, start counting one. mbeegayidde tandika okubala nti lumu. I speak to you people in the name of Jesus. njogera gye muli mu linnya lya Yesu. Before Jesus comes again, nga Yesu tannaba kudda nate, the Church of Christ is going to see a change it has never seen. ekkanisa ya Kristo egenda kulaba enkyukakyuka zeetalabangako. Now, kati I am the one that started these prayers for the
31st of December. Nze yatandika enkuŋŋaana zino eza 3 mu December. And it caught on the entire nation. Ne kikwata eggwanga lyonna. Even if I walked away now, n'olwayo ne weŋŋamba nti nzikomye sikyazikola. I have no power to stop it. Sikyalina maanyi gakiyimiriza. Those that are running it are enjoying the presence of God every time they meet. Abaweereza ba Katonda abaakibaka ne bakitwala mu maaso banyumira okubeera kwa Mukama okuli mu lunaku olwo. But that also means to you naye ekira kitegeeza gwe gy'oli that a new thing started and we did not know. nti ekintu ekipya kyatandika era tetwakimanya. Like today, some things are ending today and we will never see them again. Would you like to tell your neighbor something is happening today and it is a change for the better, and you will never see that problem again in the nation or in the world or in your ministry again? Okay. Just like it was on that day, some things are going out of your way, you'll never see them again. This morning in my devotion before I came to studios, I was led to Isaiah 61 and I read a scripture. Scripture said, instead of your shame, the Luganda Bible did it well. Instead, the Bible called it a place. Joshua, uliriza. Satan akola akantu nekifuuka kifo. The devil does something and it becomes a place. N'atuulaawo n'anywera. And he sits there and affirms himself. Akayita ka territory ke. And he calls it his territory. Mu bulamu bw'abantu. In people's lives. Naye Katonda asuubiza. But God promises us. Kuba Katonda alwanagana ne kye bayita shame. Because God fights with what they call shame. Mu kifo kya shame. That instead of shame, God is bringing honor. Katonda aleeta ettiibwa. Buli akwagaliza okuswala yajja kuswala ebiri. Everybody that wants to see you ashamed will be ashamed twice. Mu kifo ky'ekiswalo, instead of shame, ogenda kulaba ekitiibwa kya mirundi ebiri. You're going to see double honor. Buli atudde wano ekyo kikyo, buli awuliriza ekyo kikye, na buli alaba ekyo kikye. Everybody sitting here or watching or listening, that is yours. Abamu ku mmwe mwakaluba mulinga Kampala. Some of you are so difficult, you're like the Kampala city. Emitima gyakaluba. Your hearts are so heavy. Naye Katonda agenda kugonza ne kye bayita ekitiibwa ekya ddaabu. But God is going to shake you up and show you the double glory. Ekiswalo kigenda. Shame is going. Peter, ekiswalo kigenda. I'm speaking to you, Pastor Peter. Shame John, is going. ekiswalo kigenda. John, Pastor John, shame is going. Ogoba kiswalo. It's chasing away the shame. Weetegekeze n'obweziti njagala nga million. Prepare that because I need 1 million of what you've given right now. Ogoba kiswalo. Kati atalina mitwalo 5 tayinza kugoba kiswalo sikwata ku sente endala. Bishop Mwesigo has set the mark right now. Everybody has to bring at least 50,000. Tojja wano ng'oli pastor nga tolina mitwalo 5. Don't come here when you are a pastor when you don't have 50,000. Sinnakola fundraising. Kati gawe muleese ebyo ngenda n'okukola ne fundraising. I have not yet done fundraising. Ngoba kiswalo. I am chasing away shame. Katonda ngambye ku makya. God spoke to me this morning. Abaakugamba tojja mu kisaawe. That the people that told you not to come to the stadium. Baali baagala bakuswaze. They wanted to ashame you. Baali baagala bakuswaze. They wanted to ashame you. Baali baagala oswale. They wanted you to be ashamed. Baakuwa ennaku 3. They gave you 3 days. Nga baagala balabe ekinaakubaako. They wanted what will be Katonda oyo yakuba ekkubo we litali. But God made a way where there was Katonda no oyo way. yatuleeta wano nga tewaliwo kiriwo. God made a way where there n'atandika was no way. embeera empya. And began a new situation. Akuggyako ekiswalo. He's taking away shame. Akuggyako ekiswalo. He's taking away shame.
aggyako ekiswalo He's taking away shame. wabeere waayimuka agamba nti alleluya. Somebody shout hallelujah. Olwaleero kino kye kigambo ekizze mu mikono gyo ne mu maaso go. Today this is the word that comes before your eyes and your hands. Gamba nti instead. Gamba ekyo kye kigambo ky'ekyomwaka instead. That is the word for your year. Yogera ng'eyasoma instead. Mukifo. Ndabye njo bannakampala bonna tebamanyi luzungu. Yogera ng'alina omuka instead. People of Kampala speak as if you know English. Say instead. Ogenda kutandika kutambulira muzi instead. You're going to start moving in the word instead. Olaba n'ekiganda aleese ssente luno luleese n'abatajjanga. Bishop Kiganda has brought some money. This is bringing people. Ne Miracle aleese ssente. Even baby Miracle Kiganda has brought money. Bannange mukube endulu obuganda bwesombe. Somebody give God a shout of praise. Gwe yogera ekigambo kimu kyokka instead. Say only one word, say an instead. Nyambaako gamba nti mu kifo. Instead. Mu kifo ky'ekiswalo. Instead of shame. Kitiibwa. Glory. Mu kifo ky'obwavu. Instead of poverty. Bugagga. Riches. Mu kifo ky'okufa. Instead of death. Bulamu obweyagaza. Life. Instead. Mu kifo. 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 Bano nno bonna batabani bange. All these are my Bano sons bawala and bange. daughters. Mama. All these are my sons and daughters. Wenna nja bakwata mu ngalo enkya. I will touch on your hands tomorrow. Enkya nja kukwata mu ngalo. Tomorrow I'll hold your hands. Instead. Mu kifo. Instead. Mu kifo. Wulira. Listen. Olunyiriri ndulekeddeawo ddubuulira. I won't speak about that scripture anymore. Njagala ekigambo kimu kyokka. I want one word only. Twetaaga miliyoni 1,000 lwokka. We need 1,000 million shillings. Awulidde bwe njogedde abantu ne bagwamu omukka. Did you hear what I said and people lost their breath? Temunnagwamu mukka. You haven't yet lost your breath? Twetaaga biliyoni emu yokka. We need 1 billion shillings. Tusuule omulabe ku ttaka. We throw the enemy on the floor. Gamba nti 1 billion yogera. Say 1 billion shillings. Okuva kaakati buli omu ku mmwe agenda kubeera billionaire kubanga toyinza kugiwa nga togirina. From henceforth all of you are going to become billionaires because you can't give it if you don't have it. Obanga ompakanya. If you're arguing with me. Obuuza bano abasajja bano be nabuulira enjiri n'abalala be nasabira. Ask all these men that I preach through and I pray for. Bano wano tandikira eri eri. They are all here. You look at all of them. Ani ono ayimiridde Ssewadduka. Bishop Ssewadda is here. Okutandikira bano bonna nze nabasabira. Come the whole stretch of line, bishops and pastors and apostles. Bano abasinga nze nababatiza. All of these I baptize them in water. Okutuuka eri. All the way into the tents. Abalenzi beewaffe bonna baakomyewo. All my sons are back home. Batabani ba Yusufu bonna bali wano. The sons of Joseph are home. Woganoga nti batabani ba Yusufu bonna bazze. Shout and say the sons of Joseph are home. Thank you. Kati wulira. Listen. Zino ze banfuuye. This money that you brought here. Zino zange. This is my money. Era bw'obanga oleese wano sente nga ziri mu bbaasa, ebbaasa yo nja jjijja mungise wabbali. Endala zonna eziri loose zonna zange. All the loose money to chase away shame is mine. Kati nze njogera bino ndyoke nsumulule. Okuva kati okutuuka ssaawa 3 ez'ekiro music ataliiko kisalako. From now until 9 p.m. there will be non-stop music. Okuva kati. From now. Akoowa yakola atya? If you get tired you can leave. Yagenda. Ffe twazze wano kwebaza Katonda. We came here to thank God. Njagala miliyoni 1,000. I want 1,000 million shillings. Zokka. Only. Bwe nfuna 1,000. If I get 1,000 million. Mwezi gw'omukaaga nga mbatwala mu kifo. In June this year I will take you to a place. Kati wulira obwangu bwazo. Now listen the easiness of this. Kiganda atekwa kumpa miliyoni 10. Bishop Kiganda will give me 100 million. Onompa mmeka? Ze nsazeewo ze njagala. What I've decided is what I want. Aliwo omulala gamba nti nange nina amaanyi. Who else says I have some power and strength? Njagala abantu 20 nga buli omu alina miliyoni 5 nze nve wano. I want 20 people with 50 million shillings each and I leave this place. Yata 2 gonna gaki nange nja kweweera yata 5. Even me I'll give 50. Njagala abantu 19. So I want 19. 50 million. Oba ozimpa buwi, oba mpola mpole, tambula ojje wano.
I want 20 of you, 19 of you. If you give me only just or you can borrow me, you come. Jackson wuna atuse. That is Pastor Jackson Ssenyonga is in the house as well. Abalala mbatuze. Other people be seated. Abalenzi b'omundeeba mwenna mujje wano. All the sons of Joseph, please come forward. Abalenzi b'omundeeba bonna mujje wano mwenna. All the sons of Joseph, please come forward. Jackson tosooka kutuula. Pastor Jackson, please come. Please first come here, Pastor Jackson. Mukyala Ssenyonga gwe bakutuuze. N'abalala batule gwe Jackson Vaiwan. Bulijjo mubeereyo nga mwewaanawaana kati oli wano. Kiganda vayo. Bishop Kiganda, come as well. Saagala kusaaga. Nze sizaala byana yana nzaala baana bennyini. Mumuyiseewo bwe muti paka waggulu wano. Mumuwerekere. Otyo. Abo mbawerekere. Please come with them. All of you that know that you are sons of Joseph, come on the pulpit. Omuntu batabani be tebajjanga be nga yabanoonya gwe gundi nawe oli mutabani wange gwe gundi abalenzi bereeta bokka ne bagamba katuge tulabe ku muzeeyi mwereese. A father does not seek for his children. They just show up and they say we are his children. Mutandike okutambula. Come. Abasirikale temufaayo. We are safe. Sebo, excuse me. Please, the police escorts, we are okay. We are safe. Nobody shoots a bullet from this side. All my sons, come on the pulpit. Even the daughters. There's a man that had 12 sons and he filled the whole nation. These are all my sons and daughters. Please come. Some of these I baptize. Don't squeeze. Show, let the whole world see you. Some of you had nothing to show when I met you. Can we all clap for these men? These are my sons. Now I'm going to call the ladies. Pastor Hannah Nsumba, what are you doing? Pastor Kemirembe. All the daughters as well, come. They were trying to work it out. Maybe they are calling only the sons. Ushers making sure nti ensawo z'abakulu zisigadde bulungi. Kakati listen, mugenda kwenoonya mu spokesperson. Nyinza okubabulira yali asinga okuntawaanya n'okukolekerere. I can tell you the one that disturbed me a lot. Jackson. Pastor Jackson Ssenyonga gave me so much trouble. You disturbed me a lot. We used to go together to evangelize in Katwe. And he could drum in style. Pastor Jackson can really play the drum. Why are you squeezing? Please come here. Let me see you very well. You're responsible to sell your land titles, to sell whatever you have.
ne tuzimbira Uganda ekifo mwe bataliswalira abantu nga tebaliswalira nga bakigendamu bali kyeyagaliramu ne bagamba nti abaana b'omusajja oyo batukola obulungi. We build a place where people will not be full of shame, but they will say that that man's children did us well. Twetaaga biliyoni ya siringi emu yokka bweti. We need at least 1 billion shillings to start with. Nze nja kubasasulirako miliyoni 5. Me, I'll pay at least 50 millions for you. Mulina okunoonya miliyoni 905. You need to find 950 million. Mubakubireko mu ngalo. Can you clap for them? Tulonze Jackson, muleta akazindala. Please bring a microphone. Gwosembyeyo okutuuka sooka omala okutwenenyeza weetonde okutuuka leeti bw'omala otandika okwogera ebyamagezi okuva edda tobeerangako musiru. Please apologize. Nakigaana ekyokubeera omusiru ate ne bano bonna nabagaana. I refuse you for doing silly things and you don't even do that. Era tobeerangako musiru. You've never been a stupid man. Ate okola ebyamagezi. You do very wise things. Naawe oyagala nnyo okukola enkuŋŋaana ezirimu abantu abangi. Even you like to do meetings and gatherings of big people. Tuteekwa okuggyawo ekiswalo kino kye baatadde ku balokole. We must end this shame they put on the born agains. Twetaaga busente butono nnyo tugende tubeeko we tuli ebyokuzimba n'okusaawo bwe tulibeera ebyo birala. Bwe nali ngenda okukola olukuŋŋaana ekyambogo twagenda mu open grounds. When I went to Chambogo University to do a meeting there, we still had a good meeting. Twalina olukuŋŋaana lulungi. Kati kankubuleyo n'ekirala. Now let me tell you something else. Bino bye bigambo ebinzijidde ennaku zino. These are the words that have come to me these past few days. Baŋŋambye nti waliwo eyali ayagala okukola olukuŋŋaana mu kisaawe ky'e Namboole mu October ne bamumma ekisaawe. They told me that somebody else wanted to use that stadium in October last year and they refused him. Ne baŋŋamba waliwo omulala eyagala okukikozesa mu February next month naye ne bakimumma. And I also had another person who wanted to use it in February next month and they also refused them. Kati ne bagwa mu panic. Now they got in a panic mode. Ne bakkiriza nti kati nze nkafiiremu olwa mmwe ababadde baagala okukikozesa last October ne mu February. So they decided they have to punish me because the people that wanted to use it in October and February won't use it. Ku myaka kwendi sitwala kibooko ng'abalenzi bwe bali. Now for me, the years that I have, I do not get punished when other young boys are there. Kati ezo kibooko ze baagala okunkuba. Now that punishment they want to put upon me, mwe muzijjawo. you're the ones who are going to take it away. N'entale wuno atuuse. Apostle Ntale is here as well. Wano buli kika kya muntu weekiri. There is every kind and nature of person in this pulpit. Ndowooza Ntale yali abasinga obwavu. But I think among all of you, Apostle Ntale was the poorest. Ntale yali akwata bendera. Apostle Ntale had a flag of poverty. Naffe waffe twali baavu naye ba Ntale nga bakitwala wala. Even us where I come from, we were poor. But I'm telling you, Apostle Ntale, you were a poor man. Jackson. Pastor Jackson. Sooka weetondere ekibiina kino okujja nga obudde buyise. Please first apologize to the congregation. You can speak for about 5 minutes. Please can we clap for Apostle Jackson and welcome him to the Thanksgiving service 2025. Mwe baligenda maaso n'okubanga mutugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano eno wetuli mbagaliza bye musinga okubeera nga munjagaliza banywanyi nze Deni akutuusako ensonga ku mukoto beyond the newsroom tusinkane ate nga Mukama ayagadde mbagaliza bye musinga okubeera nga munjagaliza abaana ba taata. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.